ku bubenje obw'omuddiringanwa obw'okufa kw'Abaganda baffe Abaziira abalwanirizi b'eddembe ng'ekibuuzo kyetutadde mu ddiiro ekigamba nti mu kiseera ekyo wali Luddawa. Ndowooza lwe lunaku olw'okwosa enkya, naye mu kiseera ekyo wali Luddawa ddala nga ffe abalwanyi abaali abalabe b'abantu mu biseera ebyo abaali bakutte eggwanga. Nkubuuza oba wali wa FDM oba wali wa UFM, kubanga bye bibinja ebyaliwo ebyali mu buyeekera ate ebyalimu abantu Abaganda abangi abamanyiddwa. Ekibuuzo kibuuzibwa ti mu biseera ebyo wali Luddawa. Mu kiseera Kayiira we yafiira wali Luddawa, era wafuna nsisi ki ku byali bivuddeko emabega, ebikangabwa ebyali bitutuuseeko ngaffe abaali be baali bayita abaana ba Kayiira, abakubaganyi ba Kayiira. Ku kiseera ekyo wali Luddawa, wali mu mbeera ki ddala bw'obanga wali mulwanyi? Wali olowooza ki ku kiseera ekyo? Ekyo nkibuuza abasajja ba UFM bannange be twazirwana, kabenga kamanda, kababenga baali wansi, abaali ngaffe abaali bali serving order. Ku kiseera ekyo wali olowooza ki? Wali Luddawa? Byebiseera bino bye twagala okutegeeza abantu tubeere nga tubibanyumiza obanga babitegeera, kubanga kati tukwata emyaka 25 bukya omulwanirizi w'eddembe Kayiira obulamu bwe buggwaawo babumalawo abasajja. Emyaka egyo gyonna tuzze twogera tujjukira okufa kw'Abaganda baffe abo, enfa y'Abaziira baffe abo. Weebuuze nga mmaze okubuuza ekibuuzo kiri gwe ng'omulwanyi wali Luddawa, twongera ne tubuuza ekibuuzo eri abantu bonna abajjukira kati minds zaabwe ne zikomawo, abalowooza nti ku biseera ebyo bafunye eddembe. Kati twebuuze Kayiira yaziikwa atya? Yaziikwa ng'omuzira oba yaziikwa mu kyama? Nga n'abaali bagenza okuziika baali mu kutya okubeera nti baziika omuzira oyo, naye nga batya okubalaba nti nange nabaddewo nga nziika, abasajja bayinza okunnondoola. Ebiseera ebyo byokka tulina okubamu akafaananyi. Era twebuuze nga tweyongera okubuuza ebibuuzo, tiwaliwo ddala abantu abakuŋŋaana ne bajjukira olunaku lw'abalwanyi Abaziira abo? Kale bonna tubagatte. Yusufu Kironde Lule, Nkwanga, Barobert Sserumaga n'abantu abalala bonna abalwanira ku lwa Buganda. Waliwo omuntu kati ajjukira n'agamba nti oba kantwalewo ekimuli? Era tulowooza ki ku gavumenti eno eriwo mu biseera bino? Kifaananyi ki kyetuwa ddala gwe ng'Omuganda? Weebuuze. Kyova olaba nti ebiseera tugaana ne tugaanira ku nsonga nga kyetwogera tutegeera. Kati bakafaananyi ku gavumenti kati eriwo ku nnaku ezizze zijjukirwa nga bajjukira Abaziira, ojja kuwulira Panehanga, Kalugulugwani, Kalibuguluki, Kalibutwe, bonna amanya gonna ge tuyita amakyafu, naye nga toyinza kuwulirayo basajja ddala abaafiiririra ensi, abaali mu lutalo, abaleeta oba abateekawo oba NRM beyeesigamako okubeera nti eguumaza abantu okubeera ng'ejja mu buyinza. Yusufu Kironde Lule,
wali omuwuliddeko banga bakwasa omwana w'omudaali sikimanyi goba wali okiwuliddeko jangu wano ku leediyo bakayiira ensinkana gye basinkananga n'abantu abo n'okuteesa wali obawuliddeko nti yali akoze kino nga NRM emulanga Abaganda kyekiseera tutunule waliwo ebigambo ebyayogerwa pulogulaamu ya ggulo nagiwulidde bulungi naye tulina ebintu bye tugenda okwawulamu nga twogera mu boogezi nja kudda ku kigambo ekyo ku bintu bye twawulira naye nga twogera ku boogezi mulimu abantu nina abantu babikanga bisatu oba kambiyite bikanga bina oba bisatu nga ku boogezi ababadde boogera olunaku lw'eggulo mulimu abantu abaali mikwano gy'Abaziira abo nga babali kumpi ku lusegere nga babafunako obubaka oba information oba ebintu eby'engeri ng'eyo nga byannamaddala ate ne mubamu abantu mu bantu bonna nga mu bantu bano mulimu abaalabanga ebyakolebwanga Abaziira abo nga babiraba abo batwala abantu bonna abaali nga talina kyeyunzemu naye nga alabye oba wali wakubiddwa oba wabaddewo ekiguddewo n'amanya nti kikoleddwa abantu abandi balwanirira eddembe abo bantu babika bibiri ne mubaamu abantu abaawuliranga obuwulizi ebyakolebwanga ne mubaamu n'abantu abaali mu nsiike nga be baakolanga ebyakolebwanga ebyaweesanga Abaziira abo oba ebyaweesanga Abaziira bafe amannya ag'obumalirivu n'obuzira tafe abantu abaali abakubaganyi naye nga tufuna obubaka okuva eri abantu abo n'okutuzaamu omulaali n'okutubuulira ki ekigenda mu maaso naki kye tugenda okukola tetwafunanga nnyo bigenda mu maaso eri nga batudde ku high command bw'obanga wali senior private nganze walindanga kuli receiving order tigenda okole kino kusaabu ezi titubaagala wano kusaabu ezi titubaagala wano naye nga nakuleetera order kugamba njijja ku order okusinziira bweti yajjiranga ku chain of command naye ng'egamba nti evwiridde ddala eri omuduumizi w'oku ntikko Kayiira nejja ng'egamba nzizibwamu mu bibinja bwe kino kye kigenda okukolebwa era kibinja bwe kiti kye kigenda okikola kati waliwo abantu menya abantu babika nababeerawo ng'abantu bo babeeranga friend ng'ekigenda mu maaso asobola okkimubuulirako n'amugamba nti awo muganda wange tobaawo okusaba bweziti ne bweziti naye ng'ali naye agenda okulaba nga waliwo ekyapeninze n'amukakasa n'agamba nti ddala omusajja ono yakola ebintu ebyo naye nga mu ebyo byonna kye ŋŋendako kiri nti abantu abo abaakolanga ebintu ebyo baali abasajja abalwanirizi b'eddembe ate mu manunula ne tujja tukyayibwa nnyo nga n'ensonga endala gye ŋŋendako ku byaliwo mu biseera by'amanunula waliwo ensobi ezaakolebwa Abaganda ze tulina okutunuulira
naye ate nga tulina ekyokuyigamu ab'omulembe guno. Nga bulijjo tetugamba nti bakama baffe bakolanga ensobi naye nga tebazikolanga lwakubeera nti baagaliza abantu obubi baayagalizanga abantu obulungi naye ne kijja kyegwe kikomekerezebwa nga kitusudde mu nnabe. Kubanga bw'otunuulira ebyafaayo byonna Kampala ffe twamukwata abaana ba UFM era bana basajja owantu owabatasinga kubazitoowerera ye Kampala. Eki kye twagabanamu okufa ennyo mikwano gyaffe Baganda baffe ab'eŋŋanda abasajja